Jakaka uwo. Mufune bulungi ako. Jakaka uwo. Jakaka uwo. Mufune bulungi ako. Jakaka uwo. Mkwate ataiza polisi. Ataiza polisi ya mpite zileta wala. Mkwate. Ataiza wabu kito mjao. Ataiza kutena mpani ya mkwate. Tena mpani ya mepi. Jakaka uwo. Jakaka uwo. Gano si mawulire wabula kijjobi. Jakaka uwo. Wewawo. Nate katwala okusasira eri banaffe abafunye akabenje naddala wali mu bitundu by'Ekira Moroka mukaaga nnambirira Bukulwa ne basaabadde bakana abantu ab'enjawulo nga bafunye ebisage by'amaanyi abamu bamenyesa amagulu tusaba ate Mukama Katonda abagunye nabo bagenda okuba nga obaolyawo bajjanjabwa ate Mukama Katonda basuuse mangu. Weewaawo kale nzikiriza nkubuuza ku mulungi okumedde ku lutimbe gagadde olwa ABS TV ikabakadde kamulegaffe Jakaka uwo nga tukutembeetera ensonga butya ate bwe zitambudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 4 2019 nga bulijjo Zimagana Farouk Sessa zimaze okuba akatongole nga ndi munnange Mwenyango Mase affe tuli okutembeetera ensonga butya ate bwe bitambudde nga tumala okulaba emitwe emikulu egikoze leero tukomawo tuvaawo. Leero mu Jakaka uwo Bannayuganda balabudde okugendeeza obulwadde bwa hemophilia bukwata nnyingo n'amagumba naye nga bulemaza. Wabeerawo okuzimba mu nnyingo, wabaawo ebiba ebikuba ku skin nga bulaba nti omwana mweru naye mulabako ebya black. Waliwo abamu ba bleedinga okuva mu nnyindo nnyo ebbanga ddene kuza bleeding ey'ebbanga eddene. Leero mu Jakaka uwo abadde agezaako kuba mutuuze munno obutwasimatuse okuttibwa abatuuze bagala mu mugoba ku kyalo kyabwe. Mama unasanga etano kutte mangu. Wacha wala pamuka tatunda amatoke. Awanga wala kwa watu. Ya wa amatoke. Asimu mutuyo oyo. Ate wasencha batumulaba nga Leero mu Jakaka uwo embeera y'ebbula lya kaabuyonjo mu bitundu ebyenjawulo yeerabikiriza abakulembeze balabudde abatuuze ku ndwadde eziva ku buligo. Sirina busobozi bwana mwana bonna ndi mugumu n'abakola abakyala obuvunanyizibwa bw'abaami kubanga mu mugwanja abaami toilet tebazisima naye olwaliro guno omukisa ssentebe ssebo abantu bano njagala bakitegeere nti olina okukulembera abantu abalala tojja kukulembera abantu balwadde. Gano n'amalala ge tuleese mu Jakaka uwo. Njagala mbabuulire mbagambye nti nga naawe bw'otannatuukiza byetaago bya wakaawo naye ng'osima by'okozeeko siima ekyo ky'okozeeko era Katonda tusobose okukola bye tunnakola ki. Weewaawo nate nzikiriza nzidemu okwaniriza mu kitundu kyaffe ekisookedde ddala mu lero lyaffe Jakaka uwo ku ABS TV ku ssaawa 3 tugendagenda kiri bannakiwa ab'enjawulo abazze mu ngeri yankusuulidde omwoyo nga nakyombekedde akufumbira embaala olagamba nti ate ekiseera tunonirire ddala naddala abantu abakyagenda maaso n'okuba nga ate batawaanyizibwa ekirwadde kya hemophilia. Bano basinzidde ne basaba abaka wa Parliament okuvaayo bayise ebbago obaolyawo ekiyinza okuyambako bannayuganda bakyagenda maaso n'okuba nga ate batawaanyizibwa obulwadde buno obukwata amagumba ssaako n'ensusu obaolyawo banasobola okuba nga ate bawona embeera y'okutunula sseddoolo ng'omukadde ayogereza. Jako akawuwo. Ekirwadde ekya hemophilia kye kimu ku ndwadde ez'omutawaana ng'era kino ekisinza okukifuula eky'obulabe kwe kuba nti abantu abasinga tebakimanyi era nga kumpi abasinga obungi bakiyita ddogo. But still I thank God that I've caught up with a little bit of it in the evening of it. I want to thank very much the foundation. Obulwadde buno businga kukosa nnyingo n'amagumba olw'abaabulina n'avaamu omusaayi ogutakoma era nga we bunyenyintira ebiseera ebisinga buviirako omuntu okkonziba n'ataddayo okutambula bulamu bwe bwonna.
wabeerawo okuzimba mu nnyingo, wabaawo ebiba ebikuba ku skin nga bwolaba nti omwana mweru naye mulabako ebya black, waliwo abamu ba bleedinga okuva mu nnyindo nnyo ebbanga ddene, kuza bleeding ey'ebbanga eddene, internal bleeding yereetera ebizimbyezimbye. Bannakyewa abalwanirira eddembe ly'abalina obulwadde buno aba Hemophilia Foundation Uganda olwaleero basinkanye ababaka ba paalamenti okusala entoto ku butya bwe bayinza okuzzaawo ebbago ery'etteeka erinaayamba abatawanyizibwa obulwadde bwa hemophilia. Kati nga guno omwaka theme eri outreach and identification. Kino kituyambako okutuusa eddoboozi lyaffe ate n'abo be tulituusizzaako ne batuyambako okuzuula abaana abalina obulwadde bwa hemophilia mu bitundu ebyenjawulo. Ffe ng'ekitongole tetusobola kutuuka buli wamu naye bwe tubeera ne gatherings zino tukkiriza nti bagenda kutuyambako twegattako. Kisakye Esther Ssaabawandiisi w'ekitongole kino agamba nti kyewuunyisa okuba nga minisitule y'ebyobulamu talina bajeti y'abalwadde ba hemophilia era bambi obuyambi bwonna babufuna mu bitongole bya Nakyewa. Twateeka motion ku hemophilia okulaba nga hemophilia care and management egira wabaawo policy. Kati ne bagiyisa naye okuva olwo tuba tetunaba kufuna feedback oba kulaba nti kiteekeddwa mu nkola. So ffe tuyisa ababaka nga tubakoowola batwegatteko mu koozi eno. Omukenkufu ku bulwadde buno okuva ku ssettendekero wa Makerere Dr. Grace Mukasa annyonnyodde ku ngeri obulwadde buno gye buyinza okuziyizibwamu okukwata omwana singa omukubazadde abanga buyina. Nti bw'onooba osazeewo okuwasa ono omuwala alina kaliya wa hemophilia obeere ng'okimanyi nti tuyinza okuzaala abaana ba hemophilia, obeere ng'okipulaninga n'omanya nti tujja bajjanjaba bwe tuti eno endabira gye tugenda obbalabiriramu basobole okukula. Naye mu nnaku ezigenda ezeeyongerayo mu maaso waliwo kye tuyita gene therapy. Mu ngeri y'emu ono atubuulidde obulwadde buno kwe businga okuva mu bazadde baabwe naye buyinza okujja bwokka naye ebiseera ebisinga buva mu butonde. Omusaayi kuba tegusobola kwekwata olwokuba waba walimu emyunya etali eyandibadde mu musaayi naye nga teriimu, mulimu ebintu ebyandibadde mu musaayi ebiyamba omusaayi okwekwata naye bo babeera nga tebabirina. Abamu ku baana abakuze nga batawanyizibwa ekirwadde kino atubuulidde engeri gye butera okubayisaamu. When I was in crutches, I couldn't ride bicycle. So I used to every morning to sit on the way and wait for someone I could pay to carry me to school. Mukibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Sufficient laboratory equipment. We have the equipment at Mulago. Kulikayo Mukibi Samuel Kebo n'emboozi naddala ku kirwadde ekyo ekya hemophilia. Kale ebya hemophilia nga tubijjeko ezikwata empaawo tugenda kuwali ekibuli kati n'olunaku olwaleero gibadde giweze emyaka 28 bukyanga omulangira Padro Bakungulwa Sajja Sheikh nate ab'omubulamu bw'ensi eno wabaddeyo okumusabira n'okulaba nga ate Mukama Katonda amuwa ekimuli eky'emirembe ssaako n'okumusonyiwa ebyo byamusobako. Wabula mu nteekateeka ezibadde zigenda mu maaso abakulembeze bavuddeyo ne bagamba nti poliisi ya kuno naddala mu nteekateeka gyegenda maaso n'okuba nga ate ekwasisaamu amateeka ssaako n'okulinyirira eddembe ly'obuntu ekifuddemu n'olwekyo eteekeddwa okuba nga ate kikomya oba oliawo ne bannansi banasobola okuba nga ate bafuna obuweebwa nga ku lwendo lw'amazzi oba ku buweerero tatulabe ebiva ekibuli. Jako akawuuwo. Ekirwadde ekya hemophilia. Jako akawuuwo. Abantu ab'enjawulo mubadde bannabyabufuzi, bannaddiini, abaana b'amasomero wamu n'abantu abalala beeyiye ku kasozi Kibuli, Bugombola, Makindye okujjukira wamu n'okusabira omwoyo gw'omugenzi omulangira Sheibatu Kakungulwa Sajja amaze kati emyaka 28 ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Omulangira Dr. Haji Kasimu Nakibinga Kungulu yebaziza nnyo Supreme Mufti olw'okukyalirako abayisiraamu mu disitulikiti ya Arua okubazaamu essuubi wamu n'okubatwalira enkulaakulana ez'enjawulo.
Tendeka nodda na buwanguzi. Abagendayo bonna bwe bawangudde n'awanguddwa bonna bavaayo bafeesa. Osoose okuvaayo wange oli musanyufu omuwagizi ala yebale. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Slimani Kasule Ndirangwa Salongo asinzidde wano n'avumirira ettemu erisuse mu ggwanga omutokomokedde obulamu bw'abantu abawerako. Kiri wamu okuvumirira n'okulwanyisa ebikolwa ebikyamu ettemu ekyasi ne mutta omukazi ne musuulamu mu kabuyonjo. Ettemu eryo sebo omukadde waffe emuga emabega ke najja n'akumbi baatemye omwana w'obusiraamu omwana w'eggwanga Yunusu abadde atera okutambula ne Sheikh Yusufu Sonko oyo ne bamutema ebijambiya abantu abatakyalina nsa abantu abatakyalina busaasizi. Ndirangwa era yennyamidde olw'okutyobola eddembe ly'obuntu okukyasa ensangi zino bw'atyo n'asaba abakulembeze okutuula wansi bakkaanye ku nsonga ez'enjawulo mu mirembe. Tasaanira abantu batuula ku mmeeza ne bateesa ne bakkaanya ne batambulira wamu. Ffenna nga bannayuganda tulwanirire eddembe lyaffe ate eddembe tulikozese bulungi. Mukama wange embuga kantuuse salaamu y'abasiraamu baluwa gaabatumira mukama wange era nga bwogambye buli bwali buwanguzi bunene nange sikirabangako mubulamu emitwalo gy'abantu nga gyaniriza Supreme Mufti wa Uganda. Basanyufu ate nga bamanyi ennyumba eno n'obukulu bwayo mu busiraamu nekyeri. Ate ye omubaka wa paalamenti akiikirira ekitundu kino Ibrahim Kasozi yennyamidde olw'abayisiraamu abakola mu bitongole bya gavumenti abasusizza okubba ensimbi y'omuwi w'omusolo. Paalamenti eyo baatuwa obukulembeze obaolya obw'okulwaba okulondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo. Naye kyenja okusaba tutubuulire ku bakadde baffe baganda baffe abakola mu bitongole bya gavumenti losanga kati atono mukolere ki waffe muki Omulangira Badru Kakungulu Wasajja kati omugenzi yava mu bulamu bw'ensi ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna 1990 nga kati giweze emyaka 28 emabega bukyanga ava mu bulamu bwansi. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kanyike Kevin kulikayo ate nembuze ku nsonga gy'obusiraamu ez'okubanga obaolyawo abagenda maaso n'okumusabira mukulikeyo tigenda ke mukono ebyayo nno byampuna oyinza okugamba nti obaolyawo byowunyisa abayo baganya okutwala abaana ku masomero wamu n'okusima kabuyonjo ensonga gye bawa nti babagamba bakozesa enkola ekizaala gumba basi tugenda ke mukono eyo nakisunga tulabe biki ebivaayo. Jako akawuwo. Bakansala abakiikirira abantu b'eggombolola y'e Namuganga ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono tebakwatiddwa nsonyi balonzi baabwe ne babaloope wa ssentebe wa disitulikiti Andrew Ssenyonga nga bebeesulidde gwa Nagamba okutwala abaana ku masomero nga n'obuyumba obukyamirwamu babuvaako dda wabula nabo beewolereza ng'abaana baabwe bwe bateekebwa ku nkola y'ekizaala ggumba ey'obuwaze ku masomero. Bino byonna bibadde ku kyalo Luguje mu muluka gwe Kayini mu ggombolola y'e Seeta Namuganga mu disitulikiti ey'e Mukono bwe badde bakyazizza ssentebe wa disitulikiti okutongoza Naikonto eyabaweereddwa disitulikiti okuyambako ku nsonga y'amazzi ge badde bajja olugendo. Kansala omukyala ku disitulikiti era nga ye deputy speaker wa disitulikiti Sara Kayaga yalopedde ssentebe ng'abantu b'eggombolola eno bwe basuliddeyo gwa Nagamba okusomesa abaana nga babakeeza mu nnimiro kyokka nga gavumenti yazimba amasomero n'eteekamu n'ebyetaago ng'abasomesa basasula omusimbi ogw'omuwi w'omusolo. Ngendayo sisangayo ki mulimu abaana 10 na bameka kyokka essomero lirimu esente n'abasomesa basasulwa esente ezitakawa mitwalo 4 buli mwezi. Kyokka ate mmwe mubuuza sente zammwe bazirya sente zammwe muzirya muzirisa n'abatazirya naye nga esente zammwe omusaala guweebwa abasomesa
era abaana mu mbeera y'emu ye Kayanja Fred nga ye kansala omwami yennyamidde olw'obuligo obusuuse mu kitundu kino era nga beeno bwamugwanya babuvaako dda bakozesa bukumbi ekiyinza okubaviirako okukwatibwa endwadde ez'enjawulo. Bano njagala bakitegeere nti olina okukulembera abantu abalala tojja kukulembera abantu balwadde. Bannange kyatuswaza nnyo okubeera ng'abantu beeri ekkome mu bizinga be bagamba nti bapama mu mabanga ne babeera nga bo tebanye basima toyireti ate nga ffe tulina n'okuluka ne tusima tubaffe musime toyireti. Waliwo ekikwekwete kigenda okujja. Wabula ssentebe Ssennyonga Mukwanukula abalabudde kati abakebolekedde olw'obuligo wakati mu kwennyamira olw'obutasa kitiibwa mu nsimbi za gavumenti zessa mu masomero n'abakuutira okusiga mu baana baabwe olw'ebiseera byabwe eby'omu maaso. Bakola bebiti nenzire biranga notandika kukolimira abaana gundi omusubiramu ennyuma ya milioni 5 kapita wamuteeka mwona bamuteekamu kapita wa sentime bw'osobola omudimu bali bamulaba bagira balina kye baakola kiberekereza era naabweyo gy'oteeka ku mwana eyo bondi y'amaanyi. Ku mbeera y'amakubo agafaananako ag'Ettandewa Walumbe abategeezezza nga guleeda bw'eri emu yokka nga yeekola ku disitulikiti wano n'asaba bagumiikirize era basiime ekitono kye yakakolako. Bwonna bayombera ku ssaawa ki ng'erina gyerinze bwe gyeba eri bweti ng'amagomola 17 gonna njagala mbabuulire mbagambye nti nga naawe bwe bikyako bw'otalinatuukiza byetaago byawakaawo ng'okusima by'okozeeko siima ekyo ky'okozeeko. Ono oluvannyuma atongozza Naikonto ku kyalo kino era n'abasaba okugikozesa obulungi. Twebaza Katonda nti yakoleddwa katusabe nti mugimenti eninge bulungi ne Katonda atuyambe mpola mpola kubanga wabula oluvannyuma twogeddeko n'abatuuze ku byogeddwa bakansala baabwe era nga batubulidde bwe bati ku nsonga ez'enjawulo. Ssentongo Mike akakasizza ng'abatuuze ebyokusima obwamugwanya biba bivaako edda. Ate ye Wasiraka William ategeereza ng'amakubo bwe gali mu mbeera embi n'alaga nti gabafiiriza ebirime byabwe era nga basuubuza ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okubadondola. Ate tujja kuyitawo ojja kwagala n'abaana boze nabo ate bavuemu basooke basindike kati bodde eno bwoti oba eno we wabadde awalungi naye eno wonna okugenda eyo olwoka otuuka gyembeera eyo ekakira mujja kuba muluguddemu abagenda okutugulako oba twali malumonde tuba tutunda. Ate bo abalala bategeezezza ng'abaana baabwe ku masomero agatali gamu bwe bawalirizibwa okukozesa enkola y'ekizaalaggumba ekintu ekyabatabula n'okutuuka okuddusa abaana ku masomero. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ebyo ebiri emukono ku nsonga y'abazadde okwekwasa embeera z'ekizaalaggumba ne balema n'okutwala abaana ku masomero. Kuliko yate Patrice Kyewalabye n'emboozi eyo. Tugenda kukuumulamu tugenda kuba nate tukomawo n'ensonga endala nnyingi gamba nti nate tovaawo. Tugenda kukomawo naddala mu disitulikiti y'e Kayunga waliwo omukyala Asimatus okuttibwa. Lwaki? Katukomewo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Omweyogereze takusuuza kayanziko. Ade kati kojja namwe mujinga nawe soko je baba soko leke kansoma kwata chichate aya ngoto webude chichi mbasajja bana bali mwene siwa kendo lango inakwagala mwako atabadde ako ndalunga ke kabako nze nawe bunjagala ako kanyingo bbiri nalo oyo naye musajja sikwenjagala nawe kuba obuwanvu bwo bwonna n'oyagala akakasajja ka inchemu omusajja nze gwenjagala ate naye anjagala wandyagadde lwasa yali akugambako wano neweeganyaganya n'obunzipa naako omusajja mutima gwawe gwonna tomuyita musajja oyo si musajja naawe ako kasajja wamma akuleke
omweyogereze takusuuza kayanziku mwe bamu wandyogedde ki nga nawe akakukekulira wansi nga musolo nze gwenjagala bulirambu gwenjagala sirika wamba nawe akakasajja kakuswaza funa omusajja omulala ankuviire n'okkubi tatagaliza bannaa nalufunayo omusajja omulala egaayi naalu ekajjambo omweyogereze takusuuza kayanziku. Amakulu gali nti omuntu toyina kuva ku mulamwa ne bwe boogera batya toyina kuva ku kyokola kubanga bandikulemesa okugenda mu maaso. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero.